Ku bbalaza ya Sabbiiti eno twakolaga emboozi nga loodi meeya wa Kampala Erias Lukwago yeemulugunya ku ngeri gavumenti gye yawa kampuni ya Jaspong okuva mu ggwanga lya Ghana kontulakiti ya Kasasiro Kiteezi okumukolamu ebintu eby'omugaso. Lukwago yawakanya engeri kampuni eno gye yafunamu kontulakiti eno. Twewuunya lwaki Jaspong yo bagipapiriza. Tulina okutya nti waliwo ebigendererwa ebirala. Lukwago yategeeza ng'amakampuni mangi agasaba nga tamanyi lwaki eno ye yalondebwa. Balina Fukuoka ya India, ya Japan Fukuoka. Balina yo Jaspong eyo ya Ghana. Balina Metricons eyo ngeva Romania. Ensonga zino zatuuka mu ofisi ya Kaliisoliiso wa gavumenti Beti nga wetwogerera awandiikidde Ssenkulu wa KCC ow'ekiseera ebbaluwa ng'aliko bye yeemulugunya ku kontulakiti eno. Mu bbaluwa gye tulabyeko Beti ategeezezza gavumenti nga bw'erina okuvaayo ennyonnyole engeri kampuni ya Jaspong gye yatuukibwako wakati mu kampuni ez'enjawulo ezasaayo okusaba kwazo okukola omulimu guno. Kamya era ayagala okumanya engeri kampuni ya Jaspong gy'egenda okufuna mu mulimu guno kw'ossa emirimu gya kampuni eno gye gigenda okukosaamu obutonde bw'ensi ko n'okuleeta obujulizi obukakasa nti waliwo okwebuuza okwakolebwa eri ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi kinnema n'ebirala. Mu bbaluwa eno Beti alagidde Ssenkulu wa KCCA mu kiseera kino okuyimiriza mbagirawo emirimu gyonna egikolebwa oba egiteekebwateekebwa okukolebwa kampuni ya Jaspong Kiteezi okutuusa nga ofiisi ya Kaliisoliiso wa gavumenti evuddeyo n'ebyenkomeredde ebivudde mu kunoonyereza ku nsonga eno. Loodi meeya wa Kampala Erias Lukwago ayanirizza ekiragiro kya Kaliisoliiso wa gavumenti n'agamba oboolyawo kino kyakwaliza gavumenti okwekuba mu kifuba okusobola okukola ekituufu. Tugondere enteekateeka eno buli kintu kikole mu mateeka. Bw'abanga Jaspong ddala wa mutima mulungi twagala buli kyonna bakiteeke mu lujjudde tukiyise mu mitendera emituufu then tewali ttabu bwe tunaakisengejja ne tulaba nga ddala tekirimu bikaawo nga tugenda nakyo mu maaso. Lukwago era ayagala ensonga z'abantu abatannaba kuliyirirwa ekiteezi ziteekebwe ku mwanjo ng'ekifo tekinnaba kuweebwa musigansimbi yenna. Bisooke muyimirize bya Jaspong n'ebyokugoba abantu bembadde mugaa nti Jaspong agenda kutandika bisooke nabyo muyimirize. Ndowooza n'abantu bajja kufunamu akaweerero okulaba nti tusobola okubateekerateekera relocation plan. Ono era ayagala n'abantu abalala abaanokoddwayo mu alipoota ya Paalamenti ku nsonga z'ekiteezi baleme kuttirwa ku liiso. Abo abali mu lipooti ya Paalamenti bakwatibweko bakangavvulwe nga bannaabwe abali mu nkomyo olwaleero kabe kasinge babagatte ku kyagishiiti emu bwe bawa ku musango baleme kubeera bali basatu bokka. Bwe twogeddeko ne minisita omubeezi wa Kampala Kabuye Kyofatogabye eyatwala musigansimbi ono Kiteezi n'ategeeza nga naye ebbaluwa ya Kaliisoliiso bwe yagifunye. Fayina ebbaluwa n'agifunye naye ngisomamu naye ndowooza olw'okuba tumanyi munange Kaliisoliiso ye Katonda w'okunsi ate mwagala nkole ki? Ono obuzibu abutadde ku loodi meeya wa Kampala Erias Lukwago okukuma omuliro mu nsonga zino. Namala essaawa 6 nnyonnyola mwami Lukwago n'amiisinga n'ejjuma n'endowooza abitegedde naye kati olw'okuba ntegedde nti y'okutegeera kwe kulwalwawo kati sime kyakukola nina okugenda ku mulubaale mala okumusamirira muwe emmandu eneemutegeeza. Ensonga za Kasasiro mu Kampala buli lukya zeeyongera okulanda okukira ku mabeere g'embwa.